Wasuza otya kansuubire oli bulungi nkwaniriza butereevu kujika media tuba tuyingiddewo n'amawulire gaffe agookya. Tutandise ne Tamale Mirundi Junior ng'ono nno atabukidde Muzeeyi Magala. Mwabatanagategeerako waliwo olutalo olwabaluseewo mu makkati ga Tamale Mirundi Junior kugase ne Muzeeyi Magala. Muzeeyi Magala wadde tannaba kwanukula nyessaawa yonna tumusuubira okubeera ng'ate munnange ayanukula. Kakati kankulage ku Tamale Mirundi Junior ng'agezaako okulabula Muzeeyi Magala n'oluvannyuma tweyongereyo maaso n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Let us see ani agenda mu ttaka. Magala ke tulabe ani asooka okutta munne. Njagala nkumalemu akamanyiro Magala. Magala njagala nkumalemu akajanja. Omuntu olulala bw'afa osirise ekimwakyo otegere nti isimetana yajingira bwomu. Magala njagala tukube empaka mu nnaku nnya ziggweko nga teweetonze tulabe. Let Magala njagala ennaku nnya ziggweko nga tonneetonda. Tutandikirawo bannayuganda mumanyiira abantu. Omuntu takuliiko nojja n'omuvuma n'omuteeka wali wavuma taata wange kati ogenda kundaba. Nze n'ensinna kyenkyajagalamu. Do I still need this world? Kyonna kye weeyita nkuwadde ennaku nnya nga weetonze. Oyina ennaku okuva leero mpaka ku Lwokuna ng'ozzeeyo mwako ka YouTube gye watuula okummanyiira nga Magala weetonze. Wagenda n'ovuma taata wange ng'afudde. Magala nali sikuvumangako nga n'okumanya sikumanyi nti gy'oli. Nali sikuvumangako Magala. Gwe wavuma taata wange ng'afudde. Kati zijja kudda okunwa. Nkuwadde ennaku nnya Magala nga weetonze. Ennaku nnya keziyitewo. Leega ekyo ekitwe mumanyiira nnyo abantu. Abantu ne bafiirwa ne mubaddako ne mubavuma nga tewali kye babakoze. Muwakula entalo ku bantu. Magala muwakula entalo ku bantu. Kuba mwagala bushares. Muvuma abafu, muvuma abalamu. Ku luno wakwata wabi. Magala ku luno wakwata wabi. Ojja kwetonda. Gwe nnaku nnya keziyitewo. Wano twafiirwa isima ku kuvuma bantu bafudde. Kyekyattisa isima. Omuntu yafa n'adda wali n'akola vidiyo. Bw'oba ali oyogera amazima genda ogoogere ku nnyoko. Aga amazima go Magala genda ogoogere ku nnyoko. Bwe kwata nnyoko n'ekitaawo nga beekola obateekeko amazima go. Gwe Magala kwata nnyoko n'ekitaawo nga bali mu buliri beekola oyogera amazima go. Oyo ye mukulu Tamale Junior ng'agezaako okubeera nga alaalika Mwami Magala. Ebikyali biwanvuwanvu naye nga njagala nkutwaleko katini kuwa gye byatandikira. Mwami Magala abadde ng'alina obugambo bw'atera okuweereza obutonotono naye ng'era abuweereza si mu bubi ng'awandowooza ye. Awo Junior naye we yatandikidde n'abeera ng'ate munnange bimunyiiza n'atabukira Mwami Magala. Nkusaba olabeko kana akatambi ka Mwami Magala katono nnyo n'oluvannyuma ate tubeere nga tweyongera mu maaso. Namwandu yenna ng'afiiriddwa bba akola enviiri eyekuba Wanza eyekuba Lipstick
nze mba manya alina omukono ku kufa n'obukooko na buno bagula n'obukooko n'atemeza muli nze era kituufu ayesi butereevu eyo nno kigambibwa yemu ku vidiyo eyaleetedde Muzeeyi Magala ebizibu okubeera ng'essaawa eno Tamale Mirundi Junior amutabukidde era ng'amuwadde ensalesale wa nnaku 4 okuba nga yeetonze nti bw'anaaba teyeetonze ebinaddako ajja kubyerabirako. Eyo yandiba nga yemu ku vidiyo. Waliwo n'endala neyo sigenda gibazanyira, nja gibazanyira mu vidiyo eddako, naye nga kigambibwa eno yandiba nga yemu ku vidiyo ereetedde Tamale Mirundi Junior okubeera nga atabukira Muzeeyi Magala. Buli yayogera ku bya make-up nti maama yali ku lumbe naye nga yeekubye make-up nga yeesiize lipstick. Kwegamba ye Muzeeyi Magala yalaba nga kyali tekyetaagisa maama kwekuba lipstick na make-up nga bali ku lumbe. N'abyogerako ekyaleetedde Junior okutabuka n'ava mu mbeera n'abeera ng'ayogera byayogedde mu katambi ako koolabye. Naye ba social media in-laws era bavuddeyo ne bawoninga Junior ne bamugamba Junior oli too much ennaku zino osusse nnyo, ebigambo oyogera bingi, ovuma nnyo, ate oli muvuma abasajja abakulu nga Magala, wandibadde obavaako, wandibadde owa abantu abakulu ekitiibwa. Butereevu agwembadde nina ku ssaawa eno naye nga nyongera okujjukiza nti weekuumire ku Jika Media, tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media era nga gwe nawe natama kulabika nga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twetala kutaninga o notification bell yo, Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalangu onawona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo Butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira n'awaka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekuumire bwekuumizi ku mukutu guno gwa Jika Media, tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Just subscribinga, likinga, commentinga, ne bw'oba olina endowooza yonna osobola oginteera Butereevu mu comment section tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sanna. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.